obucupa NUP nga abavuddemu but principal we yamusikiriza namuwelcominga n'addamu n'atrendinga but unfortunately now waliwo kaweefube w'okulaba nti buli muyimbi anaddamu okuyimirira ku stage n'akozesa politics as a way of exciting the fans bagenda ku-expairinga ove ku stage. Now can Big I do a show without embracing NUP? Abitunnyonnyola akonye ku Bebe Cool list eno nga ye then n'abakobe abadde of course ayogedde ku mbeera y'abantu be bakuba obucupa because you know it happened ku kivulu ekyaggala omwaka ekyamaanyi enkuuka banyi ne bakuba obucupa nga ye yali abaddeko ku victim w'embeera eno bamukuba obucupa bakuba bigayo obucupa mwana wange bamukuba so abaddeko omanyi bagamba akivaamu yakiyita ekyato kati katulire bigayi ye kyayogera ku mbeera eno yonna 2024 plans zonna. Let's get this conversation with Big Guy. Yeah, ekyo kiba kirungi nkyebaliza Katonda kuba I think nobody saw it coming. Tiri yakisuubira nga bwe nteekateeka za Katonda era ekijja bwe kityo mwaka ate nengu nzika 2024 no 2023 nze nsingira abantu bonna wano nga tumaliriza omukulu wa RCC gwe bayita Anderson nagamba tetuddamu kuyimba nga twambala bintu kala za politics obukofiira ebino ebintu bigakuyisa butya ate nga wava wa mukulu oli mukulu n'akuwa akaliro nga bwe watugamba ndowooza yandisoose n'atunuulira ennyo kampu ye okusinga okugamba like okunonooza mu kampu z'abalala asooka atunuulire kampu yalabe yo eri kirini ya kyenyinza okukyogerako for now. Can it be possible kuyimba nga politics tali mu ndongo? Can politics get out of music? Big I. Singa politics teyali mu ndongo singa President Kyagulanyi singa ayimba singa kirizibwa okuyimba akitegeera singa bamuleka n'ayimba ko kuyimba mulimu gwe nono singa teyalimu okay. Naye Bob bennyini okumugaana okugenda ku stage baba bamuyingiza mu ndongo baba mutaddemu ya so politics taswavamu aba bakyogedde intention yaabwe naye sinna kiwulira nganza I don't think and I see to me it doesn't matter even where is the point tewali so twagala nnyo okuwa ebintu ate ebigasa obudde okusinga ebintu byolaba nga oli maybe agala kuba relevant oba kuba ku kyayogera ne bw'osalawo ogende ng'ogamba bugambi big eye it is your right oba olina gw'okubya ekikonde nedda wali olina husband material neekola bulungi omusajja waffe eyagitadde ku lisiti gwe tomanyi nti nno lisiti ya anko kiwatule anyway saagala gigendako oba si nti kyamaanyi nnyo okuba nti njireko kuba si determining music wa Uganda oba ye omuntu si ya determining music wa Uganda because saagala music wa Uganda ate tumunafuye nnyo okutuuka ku muntu omuntu ya determining music waki wa Uganda kyenasinze okulabako ndowooza be bayimbi bana bamuyimbirako wali ku boxing day yabadde aba appreciating abamuyimbira ku kasho kano kayina ku boxing day I think bebo iyo list y'abayimbi abasinga mukubira ku awe ekiwatule ya nenga anko kiwatule tumuyinako buzibu kati nze n'okwogera ku list honestly nganze ku interview tulaba nti mba ninafuyiza nnyo gwenjiwa obudde obungi tubyona ngende ku birala nnyo ndi mukolera bantu ne musanyusa bantu kati ebintu ebinafunafumbibwa obudde butono bangi abayimbi bakubibwa obucupa abamu baluzinga confident nalabako omwana kibosobola okuwaba abayimba abafuna challenge eyo kuba oli omwe yagiita Katonda ansaasire naye nze mbagamba nnyo nga tebawulira babuuze nze bave mu kuzannya waita mu muliro batunule bakanule amaaso bati
balabe ekyokukola babuuze nze nabagamba twakolako interview ne bagamba bannange nze mmanyi kyekitegeeza oba basobola bakuba olukiiko bampite nga chairman nja kubannyonnyola frustrated baba bakoye walina omuyimbi gw'abaagala what caused that kyekibuuzo nze kyembuuliza kwabo abagenda okuba olukiiko kimu omuyimbi olina obuuza abantu banaye kiki nakola ki obuzibu buliwa nga bwe wayimirira ku freedom city nagamba naye wano nti kati gwamanyi nti abawagizi obatwala otya obatwalira mu kapasite ki kye bali gy'oli oli fan ye boss yakwata data we n'agenda ku YouTube nalaba oluyimba lwe yakwata essimu ye n'akuba ku BBS telefayina n'aganja oluyimba lwa Big Eye mikono jju okitegeera yagenda ku Spotify yagenda ku iTunes like ya streaming music wo wonna yagenda ku TikTok n'atula mu challenge n'agamba oluyimba lwa Big Eye mikono jju kandi utulemu. That's what it is. So olina okuwulira agamba ki what is my boss saying tikyayagala. What is your plan? Should we have are we going to have a concert? This year we are having a concert. This year? Yes. Which month? Because abantu bangisobola balumya nnyo ba asking nze for a concert since last year gwadde ngo babimanyi. Big Eye concert twagala concert baagala kundaga omukwano guli I think. Tenuroni taina kyaleseeyo sigenda kusukkawo ate sina kyengenda kwongerakaawo but big up on yourself Big Eye undisputed usipime music tugenda kutandikira olunaku olw'enkya. Florence is warming up for you with non-stop music ennyimba empya ez'abavubuka abapya. Mukama abankuumire mbagala nnyo kulinda gyendaga country resort awo mukama abankuumire mwenna.